Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa innaha naye ebintu ebyo ebibiri lakabiratun binene nnyo illa ala alkhashiin okujjako kubatya Allah. Ekigambo kusaala n'obugumiikiriza kinene nnyo era ky'oba olaba bangi eswala awatali mukatya Allah ebazannya nedda ne mukati. Yeetaaga obugumiikiriza obw'ekika ekya waggulu ate yeetaaga okuba nti omuntu yategeera kye bayita okutya Allah. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أبتا الله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ببابك كسانت المبجك سنكنا كتون دوابي وأنهم إليه راجعون إلى نبك كسزد دلان تدوبر مجاري جبجوك الزبوة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل أبانك مبتبني بإسرائيل اذكروا مجكر نعمتي التي أنعمت عليكم ويشنجرا شانك نتيككم وأني فضلتكم غاتم بطو فضل النبوين كزنني nemba sukkurumi ala alalamin ku bantu abalingawo mu biseera byammwe nga mmwe mubeera waggulu. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا متي يوما أرنكو لا تجزي نفس begutagenda kubeera ng'omwoyo gulina kye gugasa an nafsin ku mwoyo gunne waagwo shay'an kantu konna n'akamu n'akeddagala ng'omwoyo tegusobola kubaako kye gugasa mwoyo gunne waagwo n'akamu n'akeddagala okuggyako nga buli mwoyo guganyulwamu ebyo bye gwakulembeza okukola. wala yuqbal minha shafaa'atun era tewali mwoyo gugenda kubeera nga gukkirizibwa kuvaamu. Kigambo kiyitibwa kuteerayo gunne waagwo kabega gubeere nga guwolereza gunne waagwo okusobola okuyita mu mbeera eribeerawo ey'obuzibu. wala yu'khadhu minha adlun era tewali mwoyo gugenda kukwatibwa kubeera nga guggyibwamu nguzi yonna gubeere nga gwegula eri Allah gubeere nga guwona embeera egenda okuba enzibu. Tewaliiwo kintu kyonna kigenda kukkirizibwa kuva eri mwoyo gusobole okubeera nga gwenunula mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. wala hum yunsaruun era ng'abantu bannyini myoyo egyo si baakutaasibwa singa balibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tebaamusanyusa mu bikolwa bye baakola ku bulamu bw'ensi. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم مجكرر توابا من آل فرعون abantu ba Firawo yasumunakum su'a al'adhabi abalinga babatuusaako ebibonerezo ebyalinga ebibi nnyo babatuusangako ekibonerezo eky'obulumi eri emyoyo gyammwe ne babeera nga bakola batya yudhabbihuna abna'akum baasalanga abaana bammwe abalenzi ne babeera nga babatta olw'okutya okuwamba obuyinza bwabwe wayastahiyuna nisa'akum ne baleka abaana bammwe abawala nga bo balamu basobole okubeera nga babaweereza babeere nga babakozesa mu mayumba gaabwe mu nnimiro zaabwe babeere bahawusigaalo baabwe. wa fi dhalikum ng'ate mu ekyo ekyali kibakolebwa nga kikolebwa Firaawo gye muli balaa'un kyali kigezo min rabbikum ekyali kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala azim ekirabika nti kyali kinene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala ekigezo kye yali abataddeko. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ مجكريك سيرا فرقنا بكم البحر بتوابا سيزنيانجا نيفوك الكبو نمبيرانغا مصوبدو كيتامو نمصوبكا فأنجيناكم نتبيرانغا تباونيزا أو كذكريرا amazzi ne musobola oggayitako ne mutazikirira mazzi
ne Firawuna ne musobola okubeera nga musumatuse yali abagoba okubeera nti ayagala okubajja mu bulamu bw'ensi. Wa aghraqna ne tuzikiriza ala Firawuna abantu ba Firaawo bwe baali nga baagala okubeera nga babamalawo ne babeera nga nabo basomoka ennyanja nga babagobaganya. Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza mu kiseera we baali baagala okubeera nga babatta nga babatwalaganya babagobaganya nga babaagala okubatta. Allah subhanahu wa ta'ala n'agatta ennyanja neekomawo n'ezikiriza Firaawo n'abantu be. Wa antum tanzurun, ekyo kyakolebwanga nammwe mutaddewo amaaso gammwe mulaba obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuusa ku bantu abo, ate n'ekisa kye yabatuusaako mmwe n'abeera nga abasomosezza emitala. Allah subhanahu wa ta'ala abajjukiza embeera ye yaliwo musobole okubeera nga mukkiriza. Tukimanyi bulungi nti nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu kiseera we yatumirwa abasajja bani Israel, abayahudi baali baamala dda okusenga e Madiina. Abayahudi abo abaasenga e Madiina nga Allah ayagala bakkirize nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, naye olw'obukambwe bwabwe n'obukambwe bw'abakitaabwe eri bannabbi abaatumwanga, abantu bano yagezangako okubajjukiza basobole okweddako baleke okubeera nga bakadde baabwe, kubanga baalina emitima emigumu, nga bannabbi abamu babatta, nga bannabbi abamu babatuusaako ebisago ebya buli kika. Allah subhanahu wa ta'ala abajjukiza embeera ey'abakadde baabwe gye baalingamu basobole okubeera nga beddako bakkirize nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, oyo nabbi abajjidde nga yewe enkomerero mu bannabbi. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ مجكر اكسير وعدنا موسى بتوالغانيسا موسى 40 ليلة ngatwine endagaano yaffena ey'ebiro 40 nga batugamba nti ebiro ebyo 40 gwe mwezi omulambo ogwa Dhulqaada gattako n'ennaku 10 eziri mu mwezi gwa Dhulhijja gy'ebiro 40. Allah subhanahu wa ta'ala yalagaanyisa Musa alayhi salam abeere ng'agenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okumusomosa ennyanja n'abantu be. Allah subhanahu wa ta'ala yamuyita abeereko naye mu lusirika amukwasa amateeka aganaafuga abantu bano abamaze okusomoka obulabe bwa Firaawo. Thumma oluvannyuma nga Musa amaze okuva mu bantu banonya obubaka eri Allah, ittakhadhtumu al-ijla mwasalawo okuteekawo akatemu kasinze min ba'dihi oluvannyuma lwa Musa ng'agenza okunona amateeka. Wa antum zalimun, nga ddala mu butuufu nammwe okukola ekyo mwali balyazaamaanya, kubanga akate kaakolebwa omusajja Samiri n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abasobozesezza okubeera nga bakasinza. Oluvannyuma lw'okukawulira nga kavuddemu okuŋŋoola n'okuvaamu eddoboozi ne bagamba nti ono ye katonda wa Musa. Musa abuze bubuzi okuleka katonda emabega, ono ye katonda gwe tujja okusinza okutuusa Musa lw'alikomawo. Nga Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba nti mwali bantu balyazaamaanya, nze yabasumatusa Firaawo n'embeera nga mbawonyezza gye naazikirira, ate essaawa eno musalawo mutya okubeera nga musinza akate ne muleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Thumma oluvannyuma lw'okubeera nti mwasinza akate, agamba bo naye nga yali agamba bajjajjaabwe abo abaaliwo nga bo bano tebannabeerawo abaaliwo ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba thumma oluvannyuma afawna ankum, twabasonyiwa ekyo kye mwakola, min ba'di dhalika, oluvannyuma lw'ekyo ekyokusinza akate Allah subhanahu wa ta'ala yabasonyiwa, la'allakum tashkurun, musobole okubeera abamwebaza. Allah subhanahu wa ta'ala abuulira babani Israila abaali mu Madiina basobole okukkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ababuulira gye nvudde w'abakadde baabwe n'ababuulira gye nvudde waabwe ng'abakitaabwe bwe baali abantu ab'obuvunaanyizibwa nga Allah yabaagala nnyo, naye Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo okubaagala ennyo ate kyabaviiramu okubeera nga boonooneka.
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب مجكرر وموسى كتابه والفرقان نتموا amateeka agaawula wakati w'ekirungi n'ekibi ne tubeera ng'asobola okunnyonnyola abantu Allah by'ayagala n'ebyo ebinyiiza Allah la'allakum tahtadun musobole okubeera nga muluŋŋama okusobola okugoberera Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala n'okwewala ebyo by'atayagala. Allah subhanahu wa ta'ala yawa Musa alayhi salam ekitabo eky'Tawrat n'amusobozesa okubeera nga asomera abantu amazima n'abasomera n'abantu be ebyo ebirabika nti tebyali bituufu okubeera nga babikola nga Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه جكر موسى ليقام بانتو به يا قوم بانتو بانج إنكم ظلمتم مزمم مريا زامان أنفسكم ميو جموين باتخاذكم العجل روكتيك واكتن مكسنزا متفوتوك سنزا الله سبحانه وتعالى رجم بزبو فتوبوا إلى بارئكم كالمين نيري كتوندا وموين نموين نيزيشو شمواكو زيشي بكانت شمونيزا فاقتلوا أنفسكم كتوبا يممجك برزاكو كبيرانغا متا ذلكم خير لكم عند بارئكم يشكيش سينغو برونجي لكتوندا وموين mukwenenyakwa mukubeeranga kugoberezebwako okubeeranga muttiŋŋana fataba Allahu alaykum Allah yakkiriza okwenenyakwa mu luvannyuma bw'okukola kye yali ayagala innahu huwa at-tawwabu rrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yo yakkiriza abeenenya ate Allah subhanahu wa ta'ala ye musaasizi oyo alina ekisa ekingi. Allah subhanahu wa ta'ala yalagira abantu abo babeere nga battiŋŋana abo abasinza akate babeere nga babatta n'abo abaalabanga abasinza akate ne batabagambako babeere nga batemagana naye okutemagana kwagenda okukkakkana ng'abasinza akate Allah subhanahu wa ta'ala abajjuludde abo abaali nga tebasinza kate bo nga bafunye ebisago naye ng'ekibafunyisizza ebisago ebyo olw'okubeera nti baatunuulira empisa embi ng'ekolebwa ne batasobola kubeera nga bajoogerako babagiziyiza. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم جكرا وما يجرانغا مغامبانتي يا موسى وانغ موسى لن نؤمن لك تتجك ككسا ya tetujja kubeeranga tukukkiriza mu kyotugamba. Musa alayhi salam aye n'okukka Allah subhanahu wa ta'ala yamala kumulagira alonda abantu 7 abalungi abateetaba mu kusinza kate bagende basisinkane Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akwase Musa amateeka nga nabo bawuliriza. Naye bwe baatuuka eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'atandika ne bamugamba abagoberezi ba Musa titwagala Katonda wo abeere ng'ayogera nga tuwulira. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera ne Musa n'abagamba nti abasinzizza kate n'abo abatasinziza kate bajja kukola tawuba nga battiŋŋana. Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira Musa abagambe babeere nga bakola ekikolwa eky'okuttiŋŋana nga ye tawuba yaabwe bw'ejja okubeera ng'ekkirizibwa. Abantu ba Musa alayhi salam ne bamugamba nti Musa gw'okwogera ne Katonda nga ffe tetumulabako tetujja kikkiriza. Bakutugamba nti tugende twette nga tuwulira maloboozi gokka, ekyo tukiganye. Hatta nara Allaha jahratan, tetujja kukakasa by'otugamba era tetujja kukkiririzaamu okutuusa nga naffe tumaze okwerabirako Katonda kennyini jahratan mu lwatu nga situwulira maloboozi buloboozi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyamunyiiza nnyo ekyaba bani Israila okusaba okulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala n'amaaso gaabwe. Jukira nti ne Musa yali yasabako okulaba ku Allah. Allah n'amugamba nti tojja kusobola kundaba. N'amugamba tunuulira olusozi olwo olujjudde enjazi bwe lunaaba lusigaddewo mu kifo kyalwo ng'omanya nti ojja kusobola okundaba.
Allah subhanahu wa ta'ala bwe yeeyoleka eri olusozi ne lusaanawo lwonna ne lubetenteka. Musa n'azirika, Musa n'agweri n'azirika, yagenda okudda engulu ng'amaze okukakasa obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nti tayinza kulabwako na liiso lya muntu. Kaakati baabano ba Bani Israil bamugamba nti ffe okuwuliriza obuwuliriza amaloboozi tetujja Musa kukkiriza era tetujja kukakasa by'otugamba hatta nara Allah jahratan, twetaaga okulaba ku Allah liiso ku liiso. Fa akhadhatkum as-sa'iqa, jukiraawo Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okunyiiga olw'ekigambo ekyo n'abeera ng'abaleetedde raddu n'ebakuba n'ebatta. Wa antum tanzurun, mu kiseera ekyo mwali mutunula nga mulaba ng'abantu bafa omu ku omu olw'obusungu bwa Allah bwe yaleetera mu raddu ye yabakuba ne babeera ng'ebatirimbula omu ku omu nga buli muntu atunulira munne engeri gy'asaanawo, ne bafa ne bazikirira ne baggwawo. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم oluvannyuma lw'ekyo nga Musa amaze okulaajana nti ayi Allah, abantu abalungi obasse, ndiddayo nti abantu bange ne mbagamba nti abantu be natwalanga be bantu abaali abalungi baafa ne baggwawo. Allah subhanahu wa ta'ala naddira mu Musa, thumma ba'athnakum, oluvannyuma twabawa obulamu ne tubazza engulu ne tubeera nga tubataddemu obulamu ne muzuukira buto ne mubeera abalamu nga bwe mwabadde. Min ba'di mautikum, oluvannyuma lw'okubeera nti tubadde tumaze okubatta. La'allakum tashkurun, nga tusuubira nti mujja kwebaza. Naye era ssebo, abantu abo olw'empaka ennyingi ze balina n'obutakkiriza era ebyo Allah bye yabasuubiramu tebaabikola. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام, mujjukire ekiseera we mwali mu ddungu Allah ng'amaze okubagamba okulimalamu emyaka 40 oluvannyuma lw'okujeemu okuyingira mu nsi ensuubize nga mutiddeyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abasaako ekibonerezo ky'okubeera mu ddungu emyaka 40 ng'omusana gubabengeya. Allah agamba nti wadhallalna alaykum alghamama, mujjukire ekiseera bwe mwali mu ddungu ne tubeera nga tubasiikiriza n'ekiro omusana obutabookya nga kikola nga umbrella. Wa anzalna alaykum almanna wassalwa, era bwe mwali mu ddungu eyo ne tubasiza ebyokulya ne tubasiza n'ebyokunywa. Allah subhanahu wa ta'ala wanategeeza abamanyi batugamba nti almanna kyali nga kyakulya ekifaanagana n'omubisi gw'enjuki mu buwoomu n'endabika nga kiri mu bungi obw'ekika obw'ekitalo, nga gy'oli nti buli muntu asobola okubeera ng'akyetuusaako nga watali kujula nga boolaba suubwe bwagwa ku miti ku makya. Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera ebyokulya ebyo nga babikozesa ng'omubisi gw'enjuki nga bagukozesa nga bali mu ddungu eyo olw'okubona enjala kubanga tewaaliyo byakulya. Abamu batugamba nti kyali kyakulya, abalala batugamba nti kyali mu kika eky'omubisi gw'enjuki. Wasalwa, Allah subhanahu wa ta'ala n'abateerawo ennyama y'ekinyonyi, ekinyonyi ekyo ekifaanaganira ddala ng'enkwale. Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ennyama y'ebinyonyi n'abawa okubeera nga balya ebyokulya ebirimu omubisi gw'enjuki mu kiseera we baabeerera mu ddungu, n'abeera nga abibikiridde n'ekiro omusana obubeera nga tegubwokya. N'abagamba kulu mulye min tayyibaati ma razaqnaakum, ebirungi ebyo bye tubagabiridde bwe mubeera nga mulye ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde ebirungi. Wama zalamuuna, abantu abo tebaatulyazaamaanya, walakin kanu anfusahum yadhlimun, naye baalinga balyazaamaanya myoyo gyabwe gyokka. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا مجكرات كسيرا بتواغamba nti udkhulu hadhihi alqarya, muyingire ekyalo kino oba ekibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala tiyali yabasuubiza okubeera nga mukiyingira. Ekiseera kyatuuka ku mulembe gwa Yusha ibn Nun, omusajja oyo yabeerako ne Musa nga batambula ku lugendo bamale basinkane Khidri. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obuyinza n'abeera ng'azze mu kifo kya Musa ne Haruna nga bamaze okuva mu bulamu bw'ensi ne babeera nga bakulembedde ogenda okuyingira mu kyalo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tiyali yabasuubiza
oba kiyite ekibuga Allah subhanahu wa ta'ala kiyali yabategekera okubeera nga bakibeeramu wadde nga kyalimu ba amalika abasajja abaali ab'amaanyi abazito Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba mugende mubalwanyise mubajjemu mubeere nga mubeera mu nsi yaabwe Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya idh qulna mujjukire bye twagamba bakadde bammwe kulu hadhihi alqarya mugende muyingire mu kibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala kiyabasuubiza okubeera nga bwe bulibeera obutaka bwammwe nga gye mujja okubeera fakulu minha mubeere nga muli mu kyalo ekyo nga mulya haithu shi'tum ragada ekyo kyonna kye muba mwagadde mugadde bugazi mubeere nga mulya wano na wali kyonna ekibala ekiriyo kye muba mwetaaza eri emitima gyammwe mubeere nga mulya ebibala ebiyitirivu ebyokulya ebiyitirivu ebirungi ebitagwawo wadkhulu lbaaba sujjadan naye bwe mubeera muyingira omulyango gw'ekibuga ekyo muyingire nga muvuunamye ekigambo kuvuunama kirina amakulu mangi kiyinza okubeera nga kitegeeza muyingire nga mukotese ku mitwe gyammwe olw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kukoteka mitwe kirimu ekiraga okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abasobozeseza okubeera nga mufunye obusobozi obuyingira ekibuga kino waqulu ate mugambe bwe mubeera muyingira mu mulyango gw'ekibuga kino nga mumaze okukoteka ku mitwe gyammwe obanga muvuunamye hitta mugambe nti ai Allah beera nga otunaazaako amazambi gaffe otusonyiwa ebyo byonna bye twakunyiiza mu kiseera we twagaanira okubeera nga tuyingira mu nsi eno ku mulembe gwa Musa alayhi salaam ne twekangabiriza ne twetumiikiriza ne tumugamba nti genda Musa gwe ne Katonda wo mulwane nga ffe tutudde wano mugambe Allah subhanahu wa ta'ala nti tusonyiwe mu kiseera wano waabasobozesezza okubeera nga muyingira ekibuga bwe muba muyingira mu kibuga mugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe otunaazeeko ebyo bye twakunyiiza ate mukoteke emitwe gyammwe nga muyingira akabonero akalaga obukulu bw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abatuusizza ku kigambo ekikulu era mugambe bwe munaabanga mukoze ebintu ebyo naghfir lakum khatayakum tujja kubasonyiwa amazambi gammwe ago ge mwakulembeza okubeera nga mukola wasanazidu lmuhsinin ate bwe tujja okwongera ebirungi abo abanaaba nga beeyisizza mu mpisa ennungi فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا bakyusaabo abalyazaamaanya qawlan ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala teyali yabagamba okwogera ekya hitta ekyali kitegeeza nti ai Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe otunaabuuleko ebyo ebyakunyiiza we twagaanira okubeera nga tuli ne Musa tuyingira mu kibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti bakyusa abalyazaamaanya ekigambo ne boogeramu ghayra alladhi qiila lahum ekitali ekyo ekyabagambibwa wadde nga kyali kyefaanaanyiriza kubanga ekigambo kye baali babagambye okwogera kyali kitegeeza hitta ate bo ne boogera hinta nga kirina amakulu malala agategeeza empeke y'eŋŋano so nga ate kyali kirimu amakulu agategeeza nti ai Allah tusonyiwe obeere ng'otuddiramu ku ebyo ebyakunyiiza mu kiseera we twagaanira okugondera Musa ng'atugambye okuyingira mu kibuga kino ai Allah beera ng'otusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo emputtu gye bamwinako n'obujeemu obwali obw'ekika ekyawaggulu bwabaleeteranga okuzannyira mu bigambo Allah subhanahu wa ta'ala n'ebikolwa bye yabanga abalagidde nga ggwe bw'oyinza okugamba omuntu ayogera ekintu ekyobuvunaanyizibwa kabaka ye n'agamba nti kalata olw'okwagala okuleeta olummanyimanyi ku bigambo by'oba omugambye okwogera so nga ate birina amakulu ga njawulo yadde nga birina ennyuka ezaagala okwefaanaanyiriza